kale kitalo nnyo nyini ddala abaganda bafumbe n'abatugoberera leero atukedde mu kayuguumu azibadde nduza ssaawa nga emu kitundu awo amoyo ne gatandika okusatulatinga wegajjidde gatuse ku desiki yange nduza ssaawa nga bbiri zennyini nga baŋŋamba nti omubaka Honorable Sseggirinya Muhammad owakiikirira Kawempe North avudde mu bulamu bw'ensi kiddiridde zimu ku voice notes ezibadde zireceivingidde okuva mu bafamily members ab'omunda okuviira ddala ku maama azaala Sseggirinya asoose okutambuliza ddala amawulire gano era okutuukira ddala ku bantu abalala bekikwatako bangi batandise okupostinga information eno kubadde omu President His Excellency Kyagulanyi Ssentamu naye agasseeko eddoboozi era abandi batandika okwenyamira however much embeera ekyuseemu kaawo ziwedde ssaawa awo nga 4:05 awo abasawo ne bava ne bakoleza kulabika nti bakola clarification nti amazima gali nti Sseggirinya tannava mu bulamu bw'ensi just ali bubeezi mu mbeera mbi twongere bwongezi musabira finally kimaze ne kikonfirmingibwa kubanga dakiika ntini nnyo emabega abasawo bavuddeyo ku ssaawa nga 6 bavuddeyo n'ebbaluwa entongole ekakasa nti kituufu omukulu yandibanga avudde mu bulamu bwa nsi ebyaddala yandibanga afudde ebyaddala so kati mbeera efaanaganako bwetyo Muhammad Sseggirinya oba Richard Sseggirinya abamu badde tebamanyi that side of him tugenda gezaako kulabika ntuyitamuko ka brief biography n'ebyafaayo bye yayingira ddi politics abamuzala ennaku z'omwezi 22 February tugezaako kulabika nti tutandika okucelebratinga yandibadde nga birthday y'omukulu ono Muhammad Sseggirinya Sseggirinya nno okwawukanako n'abalala yazaalibwa mu family y'Abacatholics nnyo yali Abakatoliki nnyo akyotayinza kukkiriza newankubadde embeera yali mbi ewaka abatundanga bikajjo ogezaako kulabika nga ate basurvivinga bino byonna azza byogera mu mbeera ey'enjawulo abantu tugenda okugezaako kulabika ntumulungula ayingira atya politics okufuuka Muhammad Sseggirinya kati ensi yonna gweyogerako afuuka atya Sseggirinya kati okubeera ng'asobola okusoundinga n'abeera influence n'abeera kyakulabirako eri abantu abalala adominating ata political industry ya Uganda bwe tugenda okugezaako kulabika ntusinzira olunaku lwa tugenda kumanya emu ku ebyo obulamu bwe tubadde tumumanyiiko ekisookera ddala Sseggirinya just converted to Muslim ati yazaalibwa nga musiraamu era amannya ge ag'obuzaale ge baamutuuma yali Richard Sseggirinya Richard Sseggirinya ge mannya ge agaddala ge baamutuuma oluvannyuma lw'okumuzaala later alone ye nga yo omuntu bwe yazuula ekkubo n'alyoka dominatinga n'akyusa ate okulabika nga ate akonvatinga okudda mu Islam abamuzaala ennaku z'omwezi 22 omwezi gwa February atasobodde gutuukako gwe mwezi ogujja mwagwa 1988 n'afa leero ng'ennaku z'omwezi 9 January mwagwa 2025 era ng'ono yabadde omubaka akiikirira ekitundu ekya Kawempe North mu Parliament eya Uganda ng'omubaka omulonde Sseggirinya okujja okutuuka ku level y'okubeera nti akiikirira abantu be Kawempe it's not the first time oludde yasooka kuba kansala okumala akaseera akawerako ddala eva machi n'okuyimirira nga kansala waliwo era obstacles ezaaliwo yasooka kwesimbawo keera nga mubaka n'agwa nga bumanyi bwatazikiza yesimbawo ng'omubaka n'agwa naddawo ne yesimbawo n'agwa so kati kwe kusalawo addemu yesimbewo ng'oba oli awo ate omubaka akiikirira Kawempe North Parliament neeyo kibadde nga kyoto ky'okumala akaseera akawerako ddala abadde bamugoberera mumanyi mu interviews ebingi adda ati tubyogera n'agamba nti awuka wenjagala awo yakolako ne statement n'agamba nti mubadde mungobaganya basajja mmwe muyuzize kooti zange ne boxer zange nje zirikidde wano ku Parliament nene ku mulundi guno muziyuze abantu bandeese nga kiraga kinti byonna obola kiyadayayanira eryali essuubirye mu bulamu Sseggirinya never needed much what you only needed I think yomu kubafudde nga basanyufu mitima gyabwe nti atuuse ku ekyo yali ayagala goli yali akuyingira ku Parliament eyo Sseggirinya olugendo lw'obulamu okutandika yali mukubi w'amasimu no phone caller abakola za bakuba amasimu ku radio ne bateesa era ebiseera byeyitanga ddoboozi ly'ekyebando Muhammad Sseggirinya ddoboozi ly'ekyebando byeyitanga mugeza okulabika nga deliveringa n'agamba nti yayiwawo omubiri okulabika nga ate ayogera ebyo yibyalowooza nti byebiruma bannayuganda omukulu oyo Muhammad Sseggirinya wafidde nga awezezza emyaka ndowooza nga 27 abo tuba if I'm not mistaken emyaka ndowooza nga 27 awo watuukidde okulabika nga ate ava mu bulamu bwensi ono nno yali muyigirize alina diploma y'essebo no mu mawulire yagifunye awo ku Datamind School of Media Datamind awo yasomera awo n'agraduating n'afuna degree ye Musa Bode University awo n'agenda neyongera eva much bamukangamu kuva n'okutuuka mu Parliament awo ne batandika omukwestioning ebiwanvu n'ebimpi atoyina mpapula toqualifyinze so waliwo kaawe embeera era
batuuka kooti n'ebifutyanga futa netawuliza musango gwe ne waliwo bali bagezaako kulabika ate bagezaako omukuba ennyo amafunfugu yaliko mu DP Democratic Party eyo nayo n'avaayo kwe kwegatta ate ku kibiina kya NUP ekyasobola omuwa obuwanguzi kuyingira parliament mu bbanga lyamaze oba oliawo abimu ku bintu Esibe zigenda omujjukirako yo musajja ayadominating ennyo amaanyi nti amaanyi ge gava ku social media kuvuyadda ku bukubi bwa simu najja ku social media ntandika okudominatinga mwamulabangaawo Mr. Update I think yomu ku basajja betutuuka ku social media bali influential ndi paka nakati twina segamba nti Isma Olaxes teyafa paka nakati omwoyo gwe gukyayogera kubanga statements yalekaako zokka azikyakaminga out okureflectinga kuba bitambula present ndowooza nti Segirinya ayinza okutwala ekkubo erifaanaganako bwetu kubanga yabadde muntu mwogezi nnyo nnyo ekisinga ku kyobadde olowooza era statement pitivu zaako zitandise okuvaayo kati mbu bwenfa bangi batandise obutambuza abaana ba TikTok salabanga agamba RIP kubanga asajja babanse n'ebirala nebifaanaganako obwebitu so background ye mu kusoma mukulu ono ebiseera ebisinga n'okusoma kwe yakutandikira saidi z'e Masaka eyo butale saidi z'e Masaka eyo mu butale Kaddugala primary school eyo then ne secondary yatandikira Kaddugala primary school omukulu Segirinya mu buto bwe of course yazalibwa family yali accent wali bulungi nnyo Kaddugala era najoininga Kaddugala primary school secondary school I mean paka we atuka how much yafunayo koneka food and bichi waliwo kagune ka certificate yafunayo ko size Netherlands eyo era nako kwatagana kusoma mukole fanirako ddala bwatyo kati officially okutandika government atandise politics yali 2-3 government kati officially omukulu ne Segirinya ayingiridde serious politics government afuse munna byabufuzi atandika okulabika nga ate avuga nga tanaba kulaga nnyo interest wabula asoundinga 2011 yavaayo ne yesimbawo era ku bubaka bwa parliament nga ayitidde ku kadi ya Democratic Party anaagaana okuyitawo ne bamumma akalulu abo bamumma n'alyoka ava n'agamba nti agenda kujjanga kansala alodi kansala agenda okurepresentinga abantu be Kawempe awo ne bamuwa n'ayitawo era wano we yava n'alyoka agezaako okulabika nga ate mu 2021 progressinga okuva ku bwalodi kansala ku kadi ya NUP gye yali akutte n'agamba nti kate njagala kujja kukiikirira abantu nga MP oba ng'omubaka akiikirira abantu be Kawempe North of course nga politician any other political career okusomozebwa kubeerawo okusibwa kubeerawo okuba ku migo kubeerawo Segirinya tujja kugamba nti ye olugendo lwe olw'ebyobufuzi lubadde clean oba lubadde luyonjo nnyo tafunyemu kusomozebwa takubiddwa ku migo takubiddwa of course akubiddwa era n'alopaako n'okuloopa emisango egiwerako ddala wetwogerera agenza okufa mu nnaku z'omwezi 3 September 2021 alina omusango yalopa mu kooti era ng'ono yalopa Uganda Police yalopa Uganda Police era ng'omusango gwadde bakyagezaako olabika nga bakyagunoonyerezaako ennaku z'omwezi nga 7 still 2021 era naye yalopa saidi z'e Masaka Chief Magistrate yagenda kooti bamulimandingako bamujjukira ensonga y'ebijambi ebyo byamuviirako nnyo n'okulabika nti zimu ku nsonga ezamu era n'okulabika nti bamukwasa ne Alan Sewanyana ogenda mu kkomera abamu gye balowooza nti oba oliawo kyekyasparkinga embeera kati gyabaddemu nti abamu bagamba nti yagenda otuuka mu kkomera already ng'ayina ebirwadde bye n'atafuna bulungi treatment ne biviirako ebirabika nti ate ebirwadde bikisajjuka abamu bagamba nti oba oliawo yenga ye waliwo akatwa ke bamukubira nga ali mu court those allegations ke bamukubira mu court eyo ne kagenda kamulya mpola okutuuka okulabika nti batuuka okunafuya omubiri gwe okutuuka nti atuuse n'ava mu bulamu bw'ensi bingi ebadde wava maja Segirinya ye naye bamujjanjaba mukkawo kati nga yakafuluma ekkomera kati ye adalya asambira waggulu kuba yakyali mulamu bingi ebaddewo bangi abavuddeyo n'endowooza zaabwe na biki basobola okugezaako okulabika nga ate bajjukira ku mukulu ono Muhammad Segirinya Segirinya badde musajja ateerya ntama era ajja sigala nga ajjukirwa olw'ebyo byakoze si kulw'eggwanga lye kalyoka wabula n'okulabika nga ate atunda eggwanga Uganda wabweru waalyo
balina mukoota olwaliwo kaawo n'omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Waiswa Mufumbiro bwe yavaayo n'agamba nti yeekoza yeerwaza biki n'ebifaanaganako ebityo however much ebyo byayingirwamu nnyo abakulu mangu era ne basobola okugezaako okulabika nti babakonsolinga babagatta okulabika nga ate bajjawo embeera eyo era waafiiridde mu bantu in public nga batulaga nti takyalina mbeera yonna however much wabaddewo embeera wano badde buzibwa nti ddala kituufu baali beesonyiwa mu mutima mulungi olw'ensonga the other time bwe yali ng'akyali eri ebweru Kyagulanyi yagendangayo n'amukyalira yeekoleramu abalabanga Joel Ssenyi babasindikanga mu ddwaliro okugendayo okulabika nti bamukyalirako this time round bwakomyewo wano babedde waka nga obadde bukyamubala embiriizi batini nnyo abagenzi okulabika nti bakyenyigiramu n'okulaga oba oliawo nti balumirirwa wamu naye Buzzsport Trend gwe mukulu kwe tusinzira okuweereza bampita Fedzaha tuba tugezaako okulabika nti tuyitaayitamuko ka brief biography ak'omukulu Muhammad Segerinya n'embeera n'olugendo lw'obulamu ogezaako kulabika nga ate tutandika eri 23 gyegambe gyafiiridde eri paka wano 2025 sorry 2023 gyatandikira paka wano wafiiridde 2025 soka abamu kyabadde batamanyi ku ye yali mu Catholic era family yaabwe nayo Catholic wabula ye yakonvertinga n'akyusa tu Islam kale Mukama Katonda batukuumire tujja kuddamu tukwatagane mu video enaddako mbere bulungi mweraba.